Chitafe Eyafo Kuturukara Abononyimu Adamu Ewa Wesubimu Yesu Chigambochi Chibunyese Kulukadone Kunyanja Abolibu Chizikizo Chibase Elika Tonda Etekezo Ebya Yesu Eyalfo Tuorulamu Elawona Bakiliza Bama Bana Bakatanda Chigambochi Chibonyese Kulukadone Kunyanja Abalimu Chizikizo Chibase Elika Tunda Amina. Amina. Amina nnyo. Amina nnyo, amina. Oh, what a wonderful music. Mami mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ate yeebale akuwadde eyakuwa ekirabo ekyo eky'eddoboozi ebifaanaganako bwe lityo. Banaye tugambe tutya? Amina nnyo. Amina. Amina. Ndina omubuulizi wano omukyala Musumba Joshua kasooka abalamuseeko nanga mpa ekituuti ntandike obuweereza. Abaana ba Katonda ab'omuwendo, abambejja, abalangira, Mukama waffe yeebazibwe. Amina nnyo. Amina. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Okay. Kale. Banaye tuli wamu naye mu kusinza newankwadde kati ndowooza dda wali omwoyo ayinza okungira omukono ne gugira guti. Okay. Banaye sanyusa nnyo balaba Mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Mukama yeebale okukuuma n'okubalabirira. Tuli wamu ffenna mu kusinza okunaku olwaleero. Mukama ng'atukoledde ebikulu, ng'atukoledde ebirungi. Mwebale okwagala Mukama Katonda. Omukadde coordinator ayanjudde buli omu ng'ayogera ku linnya lye. Tukoze bulungi era nnyinza obutaddamu nange erinnya ku linnya olw'obudde naye mugire enjawulo Mukama waffe yeebale. Mama Esther Wamala weebale essaala gy'otusabidde zikizanga Mukama Katonda mwetefutefu okukola ebyobulungi bwe ku lw'ekkanisa yonna n'eggwanga lyaffe awamu na buli muntu gy'awangaalira. Amina. Mugire enjawulo njagala okwebaza Maama Kintu Rosette weebale olw'eddoboozi eryo Mukama lyakuwadde n'otendereza mu ngeri esingako okubeera ennungi. Mami wange Rose yayongeddeko kati. Amina. Yayongeddeko kati Maama Rose Kanyana Okumu. Mami Rose Kanyana Okumu. Mami wange nsanyusa nnyo okulaba mu Mukama waffe. Mukama waffe yeebale. Weewaawo. Mama Robina, Mami Miriam Kakembo, abalala bonna. President waffe Mr. Cheyune, Elder Cheyune ne family, Mukulu Kigula, Professor Semakula. Bannange nno bwe naagenda mmenya ku mannya nyinza obutagamalayo naye neesunga buli muntu lwe ndimulabako nga ngenda muwaka high five nga tuwangudde mu byonna obuli awo nga twabaganako n'amaaso Mukama nga ye mubeezi. Sanyusa nnyo okubalabako mu Mukama waffe mu ngeri y'enjawulo ate era munzikirize
nebazeeko nnyo maama Jennifer Kintu mmanyi nti naye kwali mami Jennifer kulabyeko mukama waffe naawe akumpere nnyo omukisa bannange wano wentudde ntudde nga nvudde mu camp meeting nva mu campri eya senior youth leader eya Uganda Union tukampinze abantu abasoba mu 350 mu kitundu ekya kazi ya camping site eya government awa training bwa emisomo egitali gimu omusumba Joshua ali omu kuba badde balina okubeera mu ttendekero eryo era nga twalitandika ku Thursday tulimaliriza lunaku lw'enkya ku Sunday naye nadduseeyo ne mbagamba nti bassebo nze naabeegattako oluvannyuma lw'okuweereza ngenze mu America gwe mundabira wano mundabe nga manyi nti nze olwo ngenze mu America ne mbasiibula kwe kutuuka wano mu ofiisi eno mwentudde ey'obuweereza bwa Katonda fe waka tugiyita ofiisi ya Ugama ofiisi ya America kubanga eno si ofiisi ya kanisa ye Kampala si ofiisi ya mirimu mirala gyonna eno ofiisi ya waka nga yakulembezebwa bannawugama abantu ab'enjawulo mwoyo bwanankwatako nja bwogera naye ntudde wano mu ofiisi ya Ugama erinnya Mukama waffe lyebazibwe nnyo nnyini mu Mukama waffe Amiina nnyo okuba nkuumira bassebo ne bannyabo bakadde bange ne bamaama ngenda kukozesa obudde buno mu kwogera ekigambo kya Katonda era nsaba twewombeeke Katonda omulungi yogera naffe tulungamye mu kigambo kyo tutegeese ebyo weetaaga ku Yesu Kristo Mukama waffe amiina enkya ya leero mu kusinza kuno ekyogera kyaffe kiriko omutwe ogamba nti entegeka ezaatuukirira mu kiseera kyazo entegeka ezaatuukirira mu kiseera kyazo bassebo ne bannyabo buli lw'oyogera ku kigambo entegeka wateekwa okuba nga waliwo ebitunuuliziddwa okubaawo kwabyo era ebyo ebitunuuliziddwa okubaawo kwabyo bye bituumibwa okuba nti nno gundi yategeka bw'ati ebitunuuliziddwa okubaawo kwabyo y'embaga wateekwa okubaawo entegeka y'embaga eyo ekitunuuliziddwa okubaawo kwakyo ge matikkira wateekwa okubaawo enteekateeka ezituusa obulamu bw'abantu ku matikkira ago oba ekitegekeddwa ye camp meeting wateekwa okubaawo enteekateeka naye njagala okwogera enkya ya leero ne mu ssaawa ezitali zimu nga gwe wosinzira awuliriza obubaka bw'ekiseera kino okukifumiitirizaako n'okukimanyira ddala nti waliwo entegeka ezaatuukirira mu kiseera kyazo nga zireeta emirembe nga ziwa obulungi nga za muwendo bikuliramu nange mu kitabo kya Mako essula 16 ngenda kubanga nva ku lunyiriri olusooka bwe tuba tutunuulizibwa olugendo lw'obulamu obwakulembezebwa ku Yesu Kristo Bayibuli etutegeeza nti Yesu Kristo yajja abantu bonna bagabanyizibwa obulamu obutaggwaawo era ekyo kituufu ffenna Yesu Kristo alyoka atubeerere omutango kyava yeeyogerako n'agamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu teri alijja eri kitange wabula ng'ayise mu nze n'addayo eri mu Yokaana n'ayogera essula 10:25 nti nze kuzuukira n'obulamu newankubadde omuntu ng'afaanana atya bw'akkiriza Yesu Kristo abeera mulamu waliwo abasajja n'abakazi abazze bakulembezebwa mu mirembe egitali gimu nga baategeera omuwendo gwa Kristo nga baategeera entegeka Kristo ze yakola nga baategeera entegeka ez'obulokozi obw'ababiikulirwa omusajja omu gwensomako mu Bayibuli ne mwewuunya omutima gw'ogwo okwewerayo ddala eri Kristo gwe yakola omusajja oyo amanyiddwa nga Yokaana omusajja omulala amanyiddwa nga Peetero abasajja abalala bangi batwala okubeera abayigirizwa n'abamu abatawandiikibwa mu Bayibuli naye waggulu waabwe eriyo omusajja amanyiddwa nga Yusufu ayogerako nga Yusufu owa Elmasiya omusajja ono Yusufu mu byafaayo ebyedda kigambibwa nti omuntu yenna bwe yabanga n'obusobozi mu mpisa zaabwe ez'Ekiyudaaya ez'Ekifalisaayo yategekanga amaziika ge ng'asima entaana wawe banaamuziika ekyo kyakolebwanga abasajja balina ku ssente kyakolebwanga abamu ku bakungu abateekwa okubanga ensimbi zibeeyimiriridde omusajja amanyiddwa nga Yusufu yasima entaana ye n'agitegeka
era entaana eyaziikibwamu Yesu Kristo teyali teyasimibwa lwa kuziikibwamu Yesu Kristo, yali ntaana ya Yusufu. Abasinga obungi tusoma awo Yesu Kristo n'ateekebwa mu ntaana n'azaziikibwa mu ntaana. Entaana eyo yali ya musajja ono Yusufu, yawaayo ekyomuwendo kye eky'obugagga. Empisa zaabwe baasimanga entaana zino nga bazisima ng'empuku wansi, ne bagenda nga basima empuku ezo ne bakomola ejjinja waggulu waalyo, era ejjinja eryo ng'obuzito bwalyo nga buli mu buzito bwa grams ennene nga lizitowa nga tosobola kumala galijjako. Ejjinja lino eryabikibwanga ku ntaana baalikoonanga nga batuusiza kiseera kya kubikkula ku ntaana eno. Era njagala nkutegeeze nga bw'olaba gavumenti bwe zibeera ne limbo ne bagamba nti limbo ey'egindi, limbo ey'egindi, abatalina mwasizi ne babaziikanga mu limbo ezo. N'empisa eyo nedda yabangawo. Ate edda kyabanga nga tebategana kusima binnya ebyo, ngamba kusima mpukumu banaaziika bawejjere bano abatalinamu, abatalina kasente. Abo baabakuŋŋaanyizanga mu kifo awaasuulibwanga, ne babasuula awo, ne bavundira awo, ne bamala okuwunya ebisolo ne birya, biki ne bibojjogola ebinyonyi, kubanga baabanga tebalina mwasirizi. Kati Yesu Kristo alokola obulamu bwa Joshua, alokola obulamu bwa mama Miriam Kakemba, alokola obulamu bwa mama Esther Wamala n'abalala. Yali mu mutendera ogw'okubeera nga omulambo gwe gulabika guli ku mutendera gwa kusuulibwa ebinyonyi n'ebisolo byonna ebisobola bibojjogole, kubanga yali talina ntegeka yakubanga alina entaana w'anaaziikibwa. Samani yola njagala ongoberere bulungi nnyo, nkulage Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye okutegeera entegeka ezaatuukirira mu kiseera kyazo. Bayibuli etegeeza nti Yesu Kristo yali talina ntaana, era agenda okutuuka okukomera ku musaalaba essaawa 6, essaawa ziwera omwenda omukagu muggwemu, nga naawe okuziikibwa kwe tewamanyiddwa, nga ye mulokozi. Era Yesu Kristo oyo omulokozi okubonaabona kwe yayitamu kwonna yali amaze okulangirirwako ng'afudde mu nfa ey'abawejjere abatalina mwasirizi, abatalina ayamba, abatalina nantaana wa kuziikibwa. Omusajja Bayibuli yogera nti Yesu Kristo ng'ali ku musaalaba, kati nga n'entegeka za gavumenti y'ebiseera ebyo Bakayafa ne Bapiraato nga ndowooza bapulaaninga okumugyayo bamusuula eri kubanga omuka gumaze omugwamu. Yusufu owe Almasiya n'akirowoozereza, n'alaba ekyomuwendo ky'alina kyayinza okuwa omulambo gwa Yesu Kristo. Newankubadde ng'akitegedde nti Yesu Kristo omukka gumuweddemu, n'awaayo entaana ye gye yali yasimanga ya muwendo, gye yali yateekateeka olw'amaziika ge. Yusufu awaayo entaana ye eyaleetebwa okuziikibwamu Yesu Kristo, abantu bonna ne beewuunya. Omusajja naggaggoono okukola ekintu eky'omuwendo ekyo, n'agabira entaana ye omukopi, n'agabira entaana ye omuntu akomereddwa ku musaalaba, n'agabira entaana ye omuntu atakyalina mugaso. Omuloopa ng'alangiddwa n'omusango gw'amateeka ga gavumenti ey'ebiseera ebyo. Kijja njagala okutegeeza nti entegeka eri Yusufu yazitunuulizibwa mu mukwano gwe eri Kristo, nga kimugwanira okugemulayo entaana ye mwe yandiziikiddwa, Yesu Kristo agigalamiremu. Eyo point number 1 giwandiike nti omuntu yenna bw'asenga Yesu Kristo alaba nga ebibye byonna birina akakwate k'obulamu bwe wakati we ne Kristo. Eyo point number 1. Point endala gye njagala otwale nti abakulembeze b'okubaako bye bagemula eri obulungi bwa Katonda, bagemula ebyo ne batunuulizibwa nga bya muwendo mungi nnyo mu bulamu bwabwe, naye ne babiwaayo nga tebatunuulidde biki, nga tebalondodde biki ebinaabivaamu. Yusufu n'awaayo entaana ye eri obulungi bw'okuziikibwamu Yesu Kristo. Si Yusufu yekka ye yakoma, walabikawo abakyala abalala amanyiddwa nga Maliyamu Magdalena ne Maliyamu nnyina Yakobo n'omukyala amanyiddwa nga Salome. Abakyala abo basatu beegatta ku Yusufu okwolesa okwagala kwabwe n'omukwano gwabwe ku Yesu Kristo. Simanyi obulamu obukulembezeddwa omukwano ku muntu nga mulamu n'obulamu obukulembezebwa omukwano ku muntu nga mulova mufu, simanyi bw'obenza kwekanakana. Yusufu ayolesezza omukwano gwe ku Yesu Kristo newankubadde nga kakano mufu, n'awaayo entaana ye. Maliyamu Magdalena, Maliyamu nnyina Yakobo
awamu n'omukyala amanyiddwa nga Salome bawaayo omuwendo gwabwe ogw'okugenda mu supermarket ogw'okugenda mu dduuka bagula ebyakaloosa eby'omuwendo omungi babireete bazigule baziike basiige ku mulambo gwa Yesu Kristo ogwo gwali mukwano gwa muwendo nagwo. Ntera okulaba nga abantu nga bafiiriddwa n'olaba nga wabeerawo agenda n'agula ekimuli n'akireeta mu muwendo omungi n'ajja nga akikutte newankwadde nga bw'agenda okiteekako tamulaba essaawa eyo n'akwata ekimuli kino n'akiteeka ku keesi akabonero akalaga nti omuwendo gw'omukwano gwe mbadde nkulinako gwali mu kofini sirina kirala kyenyiza kukola naye ekimuli ekyo kakibeere kuno newankwadde gwe tokyalaba. Kati Mariyamu Magadalena, Mariyamu nnyina Yakobo ne Salome kye bakola ekifaanaganyizibwa ng'omuntu bw'akwata ekimuli n'akitwala ku kofini bo baguze kawoowo bakatwala mu ntaana awaziikibwa Yesu Kristo baziike wakiri bafuwefuwemu akawoowo. Obulungi bwa Yesu newankubadde nga bubikkiddwa eri abantu ababi kaakano buwunya akawoowo eri abanaatuukangawo ku ntaana. Ogwo gwali mukwano kubira kamiina. Abakyala bano bakola ekintu kye nnatunuulidde mu Bayibuli nga kirina omuwendo gwakyo, naye obulamu bwabwe nga bakola ekyo mu nteekateeka zaabwe baalina emiziziko egibalemesa, baalina ebyali biyimiriddewo nga obstacles, emiziziko emiteeru egyatobera obulamu bwabwe mu nkolagana yaabwe ne Katonda. Kino njagala okwogerako mu kusinza okw'enkya ya leero. Wabeerawo bingi ebiseera ebisinga ebifuuka emiziziko ebiyimirira mu lugendo lw'obulamu bwaffe ng'Abakristaayo ne bitwawula oluusi mu mukwano gwaffe ne Katonda. Ebyo biba tebikulembezeddwa ku bulamu bwange nga nze leero nzekka, naye ne bannaffe abaasooka byaliwo. Bayibuli egamba, somera wamu nange kati mu Makka essula 16 olusooka, awo Sabbiiti bwe yaggwaako Mariyamu Magadalena, Mariyamu nnyina Yakobo ne Salome ne bagula ebyakaloosa eby'okusiiga omulambo gwa Yesu. Kigambo ekyo kikulu nnyo. Onyola okubiri, awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki olwo lwe lwa Sande, Bayibuli ekyogerako bulungi eri mu Luka essula ya 4 onyo olusooka nti omunaku esooka munaku omusanvu. Olungereza yona ekyogera bulungi nti very early on Sunday morning. Kitegeeza buli njogera olunaku olusooka ye Sunday. Kakati Bayibuli egamba nti awo bwe bwakya enkya ku lunaku olusooka mu wiiki, that is Sunday, enjuba bwe yali nga yankavaayo ne bajja ku ntaana. Laba omukwano gwa Mariyamu Magadalena, laba omukwano gwa Mariyamu nnyina Yakobo, laba omukwano gwa Salome. Yusufu ye Yosefu yawaddeyo buwi ntaana ye. Kakati bano omukwano gwabwe baguleeta eri Yesu Kristo. Bwe bwakya enkya ne bajja nga batambula. Somo olyokusatu, awo baali beebuuzaganya bokka na bokka. Ekigambo ekyo kikulu nnyo. Abakyala bano abasatu nga batambula gye bagenda batwala kawoowo. Akawoowo kano bakatwala kukola kusiiga ku ntaana ya Yesu. Kale bwe tunaalemererwa okuggyako ejjinja eriri ku ntaana ya Yesu, tunaalaba obutuli okwetooloola ebbali w'entaana, tunaayiwayo akawoowo. Kale bwe tunaalemererwa okuyiwayo akawoowo mu butuli obuliraanye ejjinja okwetooloola ku mukwano gwe tulina ku Yesu, tunaayiwa akawoowo okwetooloola ejjinja okuwunyisa akawoowo eri Yesu Kristo. Abakyala bano gye bagenda ku ntaana, number 1, entaana eriko ejjinja erizitowa lye batasobola kusindika. Entaana newankwadde ng'omukwano bagulina ku Yesu balina ekizibu ekinene ly'ejjinja. Ejjinja eryolekezeddwa ku ntaana ebikkiddwa ku mukwano gwabwe. Ekizibu ekyokubiri, abakyala bano kye boolekezeddwa. Abakyala bano boolekezeddwa okubanga gye bagenda entaana eriko abasirikale abakuuma omulambo gwa Yesu Kristo. Kale bagenda kuyitawo abasirikale. Ekyo kizibu kyakumeka? Kyakubiri. Balina ekizibu ky'ejjinja, banaalijjawo batya? Balina ekizibu ky'abasirikale, banaabannyonnyola batya? Kubanga Bayibuli egamba nti omulambo gwa Yesu Kristo gwakuumibwa abasirikale, si kulwanga Abayudaaya bajja ne bagubbamu ne bagutolosa, kubanga baali bawulidde n'okuwulira. Ngenda basomerayo ekyawandiikibwa ekyo muli bwe kyogera. Abakyala bano balina ebizibu bisatu bye njagala owulire. Ekisooka, ku ntaana kuliko ejjinja. Ekyokubiri, ku ntaana kuliko abasirikale, bagenda bannyonnyola kiddala. Ensonga ey'okusatu gye natunuulidde mu kyawandiikibwa kino, abakyala bano bagenze bakankana olw'empewo, kubanga Bayibuli egambye bagenda obudde busaasaana mu makya olw'omukwano gwa Yesu, tebeebaka kimala.
basula babigitana batambula basooba mu budde obw'empewo maama bataddeko bijaketi bambadde sweta bataddeko biki beebikiridde batya omukwano gwa Yesu gubabunzabunza mukwano gwange omwagala ne mukusinza kwaleero yingiranga mu nkolagana y'obulamu bwo ne Kristo Yesu olinga omukwano gwa Yesu Kristo nga gukuleetera obutatereera awali ebya Yesu Kristo ng'ogundabinda abakyala bano baabindabinda olw'omukwano gwa Yesu gundi omusajja amanyiddwa nga Yosefu Yusufu yabindabinda olw'omukwano gwa Yesu n'awayeetaanayi kiki kyenjagala okutegeeza abakyala bano balina ebizibu bye boolekezeddwa okubanga bagenda ku ntaana ya Yesu ne batandula okutambula nga bagenda wulira onyala okusatu alaba nti awo bwe baali nga batambula ne bayimirira bonsatule abakyala bano ne batandula okwebuuzaganya bokka na bokka katugeze akafaananyi nti tuyimiridde maama Robina benkyalabako wano maama Miriam maama Rose Okumu bayimiridde basatu batambula bagendeko ku ntaana ya Yesu oba ani yaleeta ekirowoozo ku Magdalena Mariyamu Magdalena ne Mariyamu nnyina Yakobo oba ani yaleeta ekibuuzo kye kino abange tugenda ku ntaana olw'omukwano gwa Yesu gwe tulina tugenda ku ntaana kubanga tuwuliranga okwagala kwa Yesu Kristo okututujja ku mitima naye ani anaatuggyirawo ejjinja kibuuzo kinene nnyo abo baali nga beebuuzaganya bokka na bokka ani anaatuyiringisiza ejjinja okulijja ku mulyango ogw'entaana ekibuuzo ekyo kyali kinene nnyo ne batanula okwebuuza ne batanula kubanga ejjinja ddene ejjinja lizitowa ejjinja ly'amaanyi onyola okuna awo bwe baatunula ne balaba ejjinja nga liringisiddwa ku bbali gambako nti amiina bano batambula bagenda beebuuza ani anaatuyiringisiza ejjinja kale kankubuulire mu bizibu by'omu nsi muno mu mukwano gwaffe ne Yesu Kristo tekirubira bizibu kutusomera newankwadde nga Yesu mukwano gwo ofunayo obuyinja okwekiika mu maaso buyinza okuba nga obuyinja bwe kirwadde buyinza okuba nga obuyinja bwo nga mpalana buyinza okuba nga obuyinja bwo njagala nkutegeeze nga bwakufiirizibwa buyinza okuba nga obuyinja bwo nga bwakucocebwa buyinza okuba nga obuyinja bw'olina nga bwa mbeera za butaba na mirembe obulamu bukulembezebwa lero ne bulijjo okubeera nga nina omukwano ku Yesu naye nga nina obuyinja oguneeraliikiriza butya bwe gunaayiringita abakyala bano balina omukwano ku Yesu naye balina ekizibu bwe buyinja gwe batamanyi butya bwe bunaavaawo bayibuli egamba nti nga bakyebuuzaganya tunaakola tutya tunaayinza tutya ani anaatuyiringisa ejjinja tunaakola tutya ejjinja linaavaawo litya kubanga nomulumba ejjinja ddene ejjinja weeriri ku ntaana sooka osomere nange genda wamu nange mu bayibuli kati genda mu Matayo essuula eya 27 Matayo essuula ya 27 onyolwa olw'enkaaga mu ebbiri Matayo essuula ya 27 olunyiri lwankaaga mu bbiri somera wamu nange ngenda kusoma sipiidi okutuuka ku lunyiri olw'enkaaga mu mukaaga ekizibu ekisooka jjinja nga sinnaba kunyweza kinyusi ky'ejjinja livaawo litya kati soma olunyiriri olwankaaga mu ebbiri mu ssuula eya 27 kitabo kya Matayo agamba bw'ati naye enkeera lwe lunaku olwaddirira olw'okuteekateeka bakabona abakulu n'abafalisaayo ne bakuŋŋaanira ewa Piraato ne bagamba nti omwami tujjukidde omulimba oyo ng'akyali mulamu abasajja bano abakungu boogera mu maaso ga Piraato kaakano tujjukidde omusajja oyo yakomereddwa tujjukidde oyo yayita kabaka w'Abayudaaya tujjukidde oyo omusajja eyawaneddwa omulambo gwe Yusufu oli okuguziika mu ntaana tujjukidde nga yagamba atya tujjukidde omulimba oyo ng'akyali mulamu yagamba nti ennaku bwe ziriyitawo essatu ndizuukira kale nno lagira bakuumire ddala entaana okutuusa ku lunaku olwokusatu abayigirizwa be baleme okujja okumubbamu bagambe abantu nti azuukidde mu bafu era okukyamya kwe okw'oluvannyuma kulisinga kuli okwasooka somera mweno bayibuli eyobigambo ebirulimi olulongoseemu essuula ey'enkaaga mu etaano kati Piraato n'abagamba nti mulina abakuumi mugende mugakuumire ddala nga bwe muyinza nabo ne bagenda ne bagakuumira ddala amalaalo ne bagakuumira ddala entaana ya Yesu Kristo ne bagikuuma abasirikale tebaakoma kukuuma ntaana eyo
ejjinja ne balisaako akabonero ne balisaako akabonero akalagira ddala butya ejjinja bwe tavaawo ne balekawo abakuumi abamu ne batuula ku jjinja abakuumi abo ne batuula ebbali ne batandika okukuuma omulambo gwa Yesu Kristo. Njagala kukulaga abakyala bano abasatu obumalirivu bwabwe mu kusinza kwa leero fulume mu kusinza ng'olangiridde obumalirivu ng'abakyala bano abasatu bwe baakola ku Yesu Kristo. Abakyala bano newankubadde bagenda ku ntaana, entaana eriko ejjinja eddene naye bulira ekyokubiri eriko abasirikale abakuuma entaana ya Yesu Kristo nga bagikuuma mu mpalu. Ku ssaawa 6 mpaka 9 basirikale 6, ku ssaawa 9 mpaka 12 basirikale 6, ku ssaawa 12 mpaka 3 ez'ekiro basirikale 6. Tetwetaaga musirikale anaabongoota, tumanye amagezi g'Abayudaaya bajja kujja bamubbemu. Tetwagala basirikale bano atamiira, mu abatamiivu mutamiirire eri. Guno omulambo munene nnyo gugwana okuumibwa kubanga ono ye Ssekabaka mulambo w'Abayudaaya ayagala kuwamba bwakabaka bwaffe tobaabongoota. Abasirikale ne balyoka batuula ne baddira ku jjinja eribisse ku ntaana ya Yesu Kristo ne bawandiikako n'akabonero nti ono akuumiddwa, amalaalo ge gakuumiddwa. Njagala nkutegeeze ekyo kyalina entiisa eri abakyala bano abaali bagenda ku ntaana ya Yesu Kristo. Waliwo ebifo ebimu gye tugenda n'otandika okukaloobezebwa butya bw'ogenda okwogera n'abasajja abasirikale abali ku geeti. Kuba akafaananyi ng'ogenda mu kifo awamu awali obunkenke obw'abasirikale. Olunaku lumu nga kyakunnyonnyola nkunyumeza, nze gwolaba Mukama ampadde omukisa akitegedde ayinza okunkwirako amiina. Emyaka gyonna gye nnina sisibwangako mu kkomera nti nsuleyo nti mbeere mu kaduukulu nti Joshua Wasswa ali mu kkomera. Amiina nnyo, ekyo nkyebaliza Mukama. Amiina. Naye lumu nasibwako okumala essaawa 8 nga siri mu kaduukulu naye nga ntudde ku ntebe ey'omu kkomera erimu nga ndi musibe atali munda naye nga wensibiddwa. Sikkirizibwa genda mu short call, sikkirizibwa kulyawo kyakulya, sikkirizibwa kuvaawo, sikkirizibwa kukubirawo ssimu, naye nga nina kubeera nga ntudde awo. Obusibe bwange bwajja butya nga nfuna omukyala mukwano gwa mukristaayo wange, omukyala nga basiba mutabani we mu kkomera, bamusiba bamutaddeko omusango gwa kurepinga mwana muwala, ng'omwana omuvubuka bamutwala ku kkooti e Luweero nga bamugjayo nga bamutwala mu prison e Nakasongola. Omuvubuka nga bamusiba okumala ebbanga erye baalangirira nga bagenda nakumusalira, kubanga nze ŋŋenda okugendayo okuyamba omukristaayo wange ono, tulabe butya bwe tuyamba omwana ono, butya bw'ayinza okulabika nga fayiro ze zitambula okutuuka wa State Antony. Omuvubuka nga yankasibira omwaka gumu n'ekitundu ng'agenda kuweza myaka 2. Omukyala nga andeetayirira, Musumba ogajiza omwana wange avundire mu kkomera. Musumba olina obusobozi obusobola okwogera n'abantu abasobola oyamba omwana wange. Musumba omwana wange bamulanga bwemabye. Nga buli lwesiikana omukyala ono ebizibu byannyonnyola nange bindeka ntensebuse nengamba yenkole ntya. Ne ŋŋendayoko olwasooka omuvubuka ne bamutulaga ne bamuteeka ali ku mitayimbwa ne mmubuuzaako ne twogeramu ne nvaayo. Ne tugenda ne tutandika okugoba ku bintu bye. Kati tuddeyo luutu ey'okubiri okulaba butya bwe tunaakwatagana ne OC owa prison eyo ey'e Nakasongola. Bw'oba ogenze ku prison zonna ezo ennene ng'eruzira Nakasongola n'ewalala ziba ne geeti 3. Nakasongola prison erina geeti 3. Erina geeti esookera ddala ng'otandika ettaka lya prison. Eyo geeti okugiyitako bakukolako check-up ey'abasirikale. N'oyingira ku geeti endala ey'akayumba, wooleka buli kimu, wooleka essimu, wooleka ebyetaagisa, wooleka ebirala, n'osigaza by'otwalira mu sibe. N'olyoka otuuka ku geeti ng'oyingidde mu kiyumba gye mutuuka ku lugya eri ababeera abasibe oba batuddeko mu kasana oba bakola batya, abalala be baasalira bali basamba ku mupiira, naddala ebintu byabwe bye bakolera eyo booza ngoye. Kaakati wuliriza obusibe bwange bwe bwajjira. Njagala kulaga geeti abakyala bano ze baali boolekezeddwa nti nange lumu naziyitamuko. Ngenda okutuuka ku kkomera tuyita ku geeti esooka. Awo nno geeti esooka nagiyitako na mmotoka ne bazikiriza ne batucekinga, emmotoka n'eyingira. Geeti ey'okubiri emmotoka n'esigala awo. Tutuuka ku geeti ey'okubiri batuggyako byonna, essimu teeka wano, essaawa gireke wano, kino kireke wano, ekyekuusa ne pini yonna leka wano, bw'obaamu ne bikoyini bireke wano. Batubuuza mulina ki kye mutwala. Maama ono yali yategese byatwalira mutabani we. Atadde sukaali kilo 4 nga ziri 2 azisibye, atadde ebinyeebwa
ebitali bisekule nga si bisiike atwalira mutawani wa meketenga keyo atutte kilo nga 3 bambi omukyalo n'ategese atutte omugaati guno ogwa bando ategese ebintu bye alina ne sente ze ez'obupapula ez'epapula ezaali ziweranga emitwalo 2 n'ekitundu tutambula n'omukyalo ono omusumba akola ogw'ekisumba awerekedde omukristaayo bambi ntambule tulabe butya bwe tunaayamba omwana ono tutuuka ku check eno eyokusatu checking eno eyokusatu batucekinga byonna byonna emigaati bagiteeka wali bagitunulira sukaali babikebera buli kimu babimaliriza pocket money tuzisikayo byonna batukebera batuwaga edit kati mugende muleege tutambula ebirala ebisigadde byonna amasimu tubirese wano kati tugenda ku geeti eyokusatu bwe tutuuka ku geeti eyokusatu tusangawo afande oyo sirimwerabira erinnya lye nga bamuyita Sekamatte kubanga nze etunya gye bantunyizaawo erinnya nalikwata bulungi afande atutunuulira atwaniriza tutuukaawo mwagala musibe eki tujjuza erinnya okuva eri ku geeti tujja tujjuza erinnya ly'omusibe waffe tutuuka alina omukyalo ono bambi n'akaguguuka akakaveera ak'ebintu tuba tuyimiridde awo afande ono kyava agamba ebigambo bye amannya go konze nze Pastor Wasswa Joshua oviirawa nviiridde Kampala ono omuyita otya konze oyo maama wange muze kulaba ki nze kulaba brother wange nti kale nga juza wano nga mpandiika tuwendaga muntu ne maama nga abiwandiika omukyalo oyo w'ekkanisa tutambudde kyava abuuza nti omusibe mumanyi gwe muze okulaba nti weewaawo tumumanyi kole abamu abajja okulaba abantu mumanyi okujja ne muleeta ebintu ebikyamu ebitaataganya abasibe baffe ebyo ebinyeebwa byani mubiteeke wali tujjanga kumuwangako buwi ne sukaali mubiteeke wali kati tumaze obiteeka wali eri tulindirira omusibe waffe aveeyo kyava wajja osi wa mayinja 3 kyava tutuukako n'agamba n'atubuuzaako muli mutya ate nno mu bukambwe tetumuvumye tetuyombye naye tusirisa obusirisi ayagadde okutulamusa yatubuuza na bogo muli mutya wanze gyendi ssebo muli mutya ssebo ne maama wange oli naddamu ow'ekkanisa kyava agamba afande ono Sekamatte n'amugamba ebintu ebyo bikebedde ebyo abo bamanyi okuleeta olugezigezi abalambula abasibe abo ne baleeta ebintu ebikyamu mu sukaali omwo mu binyeebwa omwo ebintu ebyo bicekinge bulungi kuba omutima gwange mumativu nti maama wange ebintu byonna kuva ku geeti zonna 3 ze tuyiseeko biri kiriya afande Sekamatte kyava akwata akaveera k'ebinyeebwa akasooka n'ayaliriza wansi leesu ya maama n'ayiwako ebinyeebwa nga akaveera kali tiiki n'akwata kiro ya sukaali zino 2 ezasooka n'azibundugula ku leesu sayidi awalala nga ziri tiiki n'akwata kiro 2 endala ezaddirira n'azibundugula ku sayidi endala ng'omukyala yasibiddemu koyini ezisoba mu mutwalo gumu mu 8 ebyo 5 ebyo 2 yabizinze mu kaveera akeeru n'ateeka mu sukaali ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka ga prisoni era olwayo bwe bati koyini nezisaasaana nezegira bwe mu kaveera ng'afande oli mayinja 3 akyayimiridde awo kyava anyenya omuntu n'agamba nti kazi wangambye oli pasita nempulira nga obugere busanyaladde nempulira nga mpulira nze nekyokola sikyakitegeera nemuga nti mama wakoze kiki ekyo kyokoze n'omukazi n'asirika n'atunuulira bw'ati nemugamba afande sikizuulangako ebbanga lona lyenzeeko n'abakristaayo okulaba nga nzija okulaba nga nnambula ku bakristaayo okulabika nga basobola okukola ekintu kyo naye nange sikitegedde kyava ngamba oba okitegedde oba tokitegedde mwakoze olukwe okuleeta koyini mu sukaali muziweereze sukaali mumuweereze omusibe amutwale munda akolokote ekkomera atoloke jamu engatto zo neŋŋamba Joshua waabwe mpedde neŋŋamba mpedde neŋŋamba maama nemutunulya ngenda okulaba omukazi atandise okukaaba ng'atandise okukaaba omukazi ono yakaabanga ebigambo bino musumba nsonyiwa kyokka eri omusango gutukutte 3 yawoza musumba nsonyiwa nze gwagamba okusonyiwa atandise okulaba nga ekkomera linjolekedde obugere butandise osanyalala omutima guntujja neŋŋamba ye kati nkoleete simu twazirese ku geeti namba 2 kyeva ngamba omusirikale afande ne mugamba nti afande amanya gagenze Pastor Wasswa Joshua ow'ekkanisa ya Seventh Adventist Church sibbangako sisuubira kubba sitolosanga ku musibe sisuubira kutolosa ono ate sirina musango gwali kunsibiza mu kkomera naye oba osiimye okunsiba leero nsiba kubanga kumaze okunsinga sukaali wuye bikoyini mu 2 engeri gye byagenzemu saabitegedde naye gunsinze musiga kyava ngamba okoze bulungi okukimanya nti gukusinze
ogenda sula mukomera kubanga mukola nnyo olukujjukujju mwabeeta banaddiini mukola nnyo olukujjukujju nenyimirira njamwe gato nenzijjamu ne stocks ngenda okulaba nga tezikyawera kubeera nga ndi mu stocks enkalu nazo nenzijjamu nenzambaza mu ngatto jamu omusipi nengusika mbwe nti nenguteeka ebbali omukyala ne bamugamba gwe tuula wansi n'atuula ku ttaka ng'agenda okulya emmere nze nga nkyayimiridde n'afande mba nkyayimiridde bwe nti afande mayinja amalala 3 ng'alina wano akalwedi wano n'atuuka kumbe ye ossa omukulu kyava atuuka n'agamba nti ate ono akoze ekigwe mwambula ono afande mayinja 3 kyava agamba wuye baagala kutolosa musibe ate ng'omusibe yakwata omwana kakati baabo baleese bikoyini babireetedde mu sukaali omusajja afande mayinja 3 kyava oli owokusatu eyaddako owakalwedi wano kyava agamba sebo mwagala kutolosa musibe ne mudamu nti sebo nze ndi musajja mu Adventist ayawukana ku basumba abalala abakola obufere era nzikiriza mu Bayibuli maama ono baba yataddemu bikoyini nange neetonda ku lulwe naye engeri ya koyini gye zagenzeemu saagitege naye gye mwagala kikolebwe nga bamusiimi naye nze nazze kulaba musibe ng'omusumba wa maama ono kubanga omusibe eyasibirwa mu kristaayo wange omusajja afande mayinja ono kyabaddamu ebigambo ebigamba sebo genda otuule ku katebe wali osibiddwe essaawa 8 nga totambula kuvaawo tulabe ekinaddako nentambula nengenda ku katebe nentuulaawo okumala essaawa 8 natuukawo essaawa 4 kati ennyezo zigatteko 8 ze essaawa 12 mbuuza wali emmere nga njijjawa mbuuza wagendako shoti kolo nga neekuniza mbuuza wasekanga nga nseka naani mbuuza wakubiraani essimu nga nkubiraani baginjijeeko bwe busibe bwe naliifunye mu bulamu naye amawulire amalungi bwe zaawera essaawa 12 afande oli mayinja 3 ono yatukwata n'ebikoyini kyavaako mwana aga nti pasita omubbi okola ki wano konze ndi wano kubanga mwaŋŋambye tuulawo newankubadde nga sabbi naŋŋamba kale pasita twagadde otegeere kino nti muyambenga nnyo abakristaayo bammwe abo balekerenga awo okukola ebikontana n'amateeka osonyiyiddwa naye maama ono senga sikulwo twandimusibye naye amusibe temugenda kumulaba naye tubawadde okumala emyezi 3 nga temuzzeemu kulaba musibe oyo ekibonezo kye twandikuwadde gwe pasito kusiba tukyongedde ku musibe gwe muzze okulaba nenfuluma mu kkomera nga nswaluse nzenna okutuuka we natuuka we naleka ebyange n'emmotoka nentambula ne ŋŋenda abakyala bano batambula bagenda ku ntaana balina abasirikale bamayinja 3 bamayinja 6 abalina kundi kukola abatasobola kuyitikako abali ku ntaana ya Yesu Kristo naye boolekezebwa kubanga omukwano ku Yesu Kristo gubaluma okubonaabona kwe nayitamu nkufuna kubanga njolesa omukwano eri omukristaayo naye omukwano gw'abakyala bano gwali gusuka eri bantu bannaabwe nga gwolekezeddwa ku Kristo kamanda w'abakamanda aleluya abakyala bano beeraliikiridde ejjinja ani anaalijjawo abasirikale tunaabayitako tutya babindabinda n'akawo kaabwe mukwano omwagalwa wakkiriza Yesu Kristo weekuumirenga mu kawowo k'obulungi bw'okutegeera Kristo kubanga oyo yayinza byonna ate ye mukwano gwaffe asinga Bayibuli egamba abakyala bano nga beeraliikirira abasirikale abakyala bano nga beeraliikirira ejjinja abakyala bano nga bagenda mu mpewo soma kakano essuula eya 28 mu kitabo ekya Matayo va ku nyolusooka Bayibuli egamba bweti abakuumi bali mu kukuuma entaana eriko ejjinja entaana teyitikako essuula eya 28 Matayo olunyoolusooka awo olunaku olw'Ssabbiiti bwe lwali lugenda okuggwako ng'olunaku olw'olubereberye mu nnaku omusanvu lunaatera okukya Mariyamu Magdalena ne Mariyamu oyo omulala ne bagenda okulaba entaana laba onyolokubiri laba ne wabaawo ekikankano ekinene ku nsi kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu najja n'ayiringusa ejjinja n'alijjawo wuliriza n'alituulako aleluya basebo tulina Katonda akulembera mu ntuuko z'eŋŋendo zaffe n'abatuukiriza by'ayagala abakyala bano batambula beeraliikirira ani anaatugirawo ejjinja kumbe eggulu lyakozedde entegeka ey'obulungi obw'abakyala bano okubangwiza ku mukwano gwabwe ne Yesu alina omukwano ku Yesu ebimukaluubiriza malayika yabikolako
alina omukwano ku Yesu Kristo n'obwakatonda obw'eggulu bwonna bubikulibwa ne bugonjoola ebyaffe. Njagala nkutegeeze abakyala bano nga beeraliikirira ejjinja, kumbe eggulu lyayungudde dda malayika n'alyoka ajja mu maanyi ag'ekitiibwa kye n'akankanya ekikankano ekinene. Ekikankano kino kyakola ki? Ne kinyeenya ejjinja okulijja ku ntaana, ne kiriyiringisa ne kiriteeka ebbali, malayika n'alituulako obutaddamu kuyiringita kukomawo ku kinnya. Tejakoma ekyo ekikankano ekyo ne kisuula abasirikale bonna abaali okuliraana entaana ya Yesu. Bayibuli egamba bw'eti, kansoma olunyiriri wano olwokubiri. Laba, ne wabaawo ekikankano ekinene ku nsi, kubanga malayika wa Mukama yava mu ggulu n'ajja n'ayiringisa ejjinja nga Amiina, n'alijjawo ku ntaana, aleluya, n'alituulako obutaddamu kuyiringita kukomawo ku ntaana. Onyola okusatu. Naye ekifaananyi kye kyali nga kyakumasamasa, n'engoye ze zaali nga zitukula ng'omuzira. Malayika agenda okukola bino ng'abakyala bamaze okutuuka. Malayika agenda okukola bino ng'abakyala batuuse, bayimiridde ku ntaana, beewuunaganya, balengera abasirikale basemberera entaana, abasirikale bali awo. Ekikankano bwe kyabeerawo, labayo onyola okuna. Era entiisa ye, oyo malayika yali amasamasa, nekankanya abakuumi, ne babanga abafudde. Malayika ono bwe yalabika, abasirikale abaali bakuumye entaana ya Yesu Kristo ne bagwa eri ebigwo, ne bafaanana ng'abafudde. Baalina busaale bwagwa ttale, nabo ne bagwa ttale. Baalina mundu yagwa ku lefuti, omusirikale n'agwa ku ddyo. Baalina kiki? Kati kubamu akafaananyi, kiki kye baali bakuumisa? Kyesawuka mu bbanga. Yesu alina obuyinza obuddira obusaale bw'omulabe okubukasuka ettale, n'omulabe n'amukasuka ettale. Yesu Kristo alina obuyinza obwerula ekkubo eri abamutya okutuuka emirembe. Yesu Kristo alina obuyinza n'amaanyi obujjawo ebizitowa ebifaanana ng'amayinja. Abasirikale ne bagwa ettale, n'obusaale ne bugwa ettale. Emmundu ne zigwa mu maaso, abasirikale ne bagwa emabega. Ebiso byabwe ne bigwa wansi, n'abasirikale ne bafaanana ng'abafudde. Ne Mariyamu ne bano abakyala basatu baagwa. Wulira olunya olwokutaano. Naye malayika n'agamba abakazi nti, mmwe temutya. Gambako nti amiina. Malayika n'agamba abakazi, mmwe temutya. Lwaki? Kubanga mmanyi nga munoonya Yesu eyakomererwa. Basona nyabo, Yesu ono asinzibwa abakyala bano, yasinzibwa gwe nange ku Sabbiiti ya leero. Yesu ono asinzibwa abakyala bano, yakutuuzizza n'obanga toli ku mirimu, n'obanga oli mu kusinza. Yesu ono anoonyezebwa abakyala bano, yanoonyezebwa nze naawe, kubanga namutegeera, namutunuulizibwa, obulamu bwange abeere mukwano gwange. N'agamba abakyala nti temukola temutya. Mu bizibu ebiri mu kika kyewammwe, njagala nkutegeeze nti eddoboozi lyaffe ligamba nti gwe totya. Mu bizibu ebiri mu nsi mwewangaalira, newankubadde bingi, malayika wa Mukama agamba nti gwe totya. Mu bizibu by'osinkana mu mulimu gy'okolera, njagala nkutegeeze, wuliriza, Bayibuli egambye ebizibu bitunuulire nga byenkana agayinja. Ebizibu bitunuulire nga bifaananyizibwa ng'abasirikale abakuumye okukumalako eddembe. Bayibuli egambye abalala banaagwa ng'abalabe bo, naye gwe tokola otya? Gwe totya. Malayika n'alyoka agamba abakyala bano, naye malayika n'agamba abakazi nti mmwe temutya. Mu kusinza kwa leero, nyweza ekigambo ekigamba malayika agamba nti gwe tokola otya? Gwe totya. Mmwe temutya kubanga munoonya Yesu Kristo yakomererwa. Wuliriza, tali wano kubanga azuukidde, era nga bwe yagamba, mujje mulabe ekifo. Kati abasirikale nga bagudde bazirise, abakyala bano abasatu bo basemberera ntaana. Aleluya. Abasirikale ng'ebyokulwanyisa byabwe tebikyagasa, akawoowo k'abakyala bano kati kagasa. Abalala bonna entiisa ng'ebakutte, abakyala bano bali mu ntiisa ya bulungi bwa Katonda. What a wonderful privilege Katonda gy'ateeka ku bantu be. Basibule bannyabo, obulungi bwa Katonda butukulembezebwa okusinza Katonda. Tusinza Katonda ow'amaanyi, tusinza Katonda ow'ekitiibwa, tusinza Katonda amanyi bye tuyitamu, tusinza Katonda atuukiriza entuuko z'ekiseera ekituufu ekigwana. Abakyala beeraliikirira jjinja, malayika yategese dda, Katonda yategese dda, butebe linaavaawo. Abakyala beeraliikirira abasirikale, Katonda yategese dda nti bakugwa eri bazirike. Abakyala beeraliikirira ebijambiya, Katonda yeetegese ng'abategeeza
mwe mulina obukuumi okusinga abasirikale obukuumi bwe balina. Abasabo ne bannyabo, ebizibu byonna by'oyitamu tulina Katonda. Ddamu mu mutima gugambe nti nina Katonda. Jjugira mu birowoozo byo gambe nti nina Katonda. Wonna w'osiigidde mu kusinza kw'ekyaleero gamba nti nina Katonda atalemererwa binnemerera. Katonda wange tasobola kulemererwa. Bulwadde bunnuma ddamu nti nina Katonda. Njagala wonna w'oli mu kusinza kwa leero njogera ebigambo nga mulala ng'oddamu nti nina Katonda. Bulwadde bukuluma nina Katonda. Mabanja gakwetisse ku mutwe nina Katonda. Nina entalo mu kika ne mu mirimu gye nkolera nina Katonda. Nina ebinsomooza mu bulamu bwange ng'omukkiriza nina Katonda. Obanga nina Katonda tewali kiyinza kunnyenya nze nga Joshua, tewali kiyinza kukunnyenya mukwano gwange ali mu kusinza kw'ekyaleero. Katonda nga bwe yayinza okukulembera obutalagaawo kinnyenya abakyala bali naffe bw'akyatukulembera. Abakyala batambula nga bamalirivu. Nawandiise wano points zange nga 3. Wuliriza, nawandiise nga ngamba bwenti nti nga bwe kyali ku bakyala bano nga beeraliikirira ejjinja, nga bakwatiddwa empewo ey'ekumakya nga batambula ku mukwano gwa Yesu, nga basibiddwa nga beeraliikirira batya butya bwe banayita ku basirikale. Naffe ebizibu bye twetisse naye tulina Katonda, a living God, Katonda w'obulamu. Tulina Katonda ow'ebyafaayo ebitenkanika, the omniscience, ateesa ebyobulungi ebibiikulibwa buli kiseera. Tulina Katonda akulembezeddwa okubeerawo buli kiseera, the omnipresent, every time abeerawo n'aleeta ebyobulungi. Katonda wange abeerawo. Bwe mbanga neebase abeerawo. Bwe mbanga ndi mulwadde abeerawo. Ne mu mmere gye ndya abeerawo. Njagala nkutegeeze Katonda akola ebikulu buli kiseera buli kiseera. Kankubuliriye olunaku lumu. Omusajja omu yali musajja nga w'amaanyi nga mugagga. Omusajja ono omugagga yalina embwa ye ng'embwa eno erina omukwano ku musajja ono naggagga. Omusajja ono naggagga mu mukwano gwe newankubadde nga ali mugagga bwe yatuulanga wonna bwe yabeeranga yabanga n'embwa ye. Era ebiseera ebimu ne mu mmotoka ng'agiteeka mu mutto n'atambula nayo. Era ebiseera ebimu nga baba atuddeko mu kagadenizi ka compound y'ewaka ng'embwa ye ebeeraawo ne yeebaka. Kakati embwa eno yatambulanga mu compound n'esanyusa omusajja ono naggagga. Embwa eno lumu eba erina we yeebase okumpi n'ekisu we bafumbira, ng'amba effumbiro, n'erengera omwana omuwala. Ng'omwana omuwala ono mu byali ateekateeka okugabula omusajja ono omugagga ng'atabulamu obutwa. Ojja kumbuuza nti embwa yamanya etya nti butwa? Nze kino kyentegeeramu nti ekisa kya Katonda kibeerawo bulijjo. Kubanga ne mu byokulya Katonda atulokoleramu. Embwa eno bw'etunuulira omuwala ono ng'atabula obutwa mu mmere, embwa n'ekitunuulira, embwa n'ekiraba. Embwa n'ettambula ng'etabiriiko, n'eddamu ne yeetooloola, n'eddayo n'egenda ne yeebaka wali mukama waayo. Omwana omuwala ne yeetala, n'ajja n'aleeta situulu n'agiteeka mu maaso ga mukama we. Omwana omuwala ne yeetala, n'adduka n'agenda n'aleeta ebyokulya n'abiteeka ku mmeeza. Wuliriza, embwa eno bwe yali nga yeebasaawo emaze okulaba omwana omuwala ataddeko ebyokulya, embwa eno empisa zaayo nga teriira mu ssowaani etali yaayo, embwa eno empisa yaayo nga bw'ebeera wali mukama we yeewombeeka, embwa eno empisa zaayo nga erina okusanyusa nga kazannyirizi eri mukama waayo. Ekyo yakikolanga buli kiseera. Embwa bwe yalaba ng'omwana omuwala aleese ebyokulya abitadde mu maaso ga mukama waayo, embwa kyeva ebuuka omulundi gumu ng'omwana omuwala akyali awo, embwa n'ebuuka n'etomera situulu, ebyokulya ne biyiika wali. Ebifi ebisiika eby'ennyama n'ebyokulya ebyaliwo nga bimaze okuyiika, embwa n'etunulira mukama waayo. Mukama waayo kyava atunuulira embwa eno n'agamba obusiru bw'embwa eno etandise okwonooneka okuyiwa ebintu byange. Embwa eno etandise obutaba n'amagezi okulabika n'ebintu ebibadde mu maaso. N'akwata akatebe omusajja ono ayagala okukuba embwa. Embwa n'eyeepena omusajja. Embwa bwe yamala okwepena omusajja, embwa n'etunuulira amaaso ga mukama waayo ng'anyiize nnyo ekitabangawo bulijjo. Embwa n'etunuulira mukama waayo ng'awaanyisiddwa mu busungu kyatakolangako. Embwa nga talina ngeri gy'eyinza kwogera kugamba mukama we nti ssebo njagala nkutegeeze nkutaasa kufa. Embwa kye yakola kye kino. Embwa n'esalawo n'etandika okugaaya ebifi biri, n'eruma ekifi nga bwe kigaaya, n'eruma ekifi ekyokubiri nga bwe kigaaya. Omusajja ono n'alyoka akwata akatebe n'akakuba embwa n'agamba nti embwa eno yayonoonekedde ddala, laba kyetakolanga nako n'ebifo erimu kubirya. Embwa bw'emala okubirya
omusajja n'obusungu obungi n'atuula wali n'embwa n'agigobaganya n'emuviira. Ne wayitawo essaawa emu embwa n'etandika okwegoga okusesema okutanaka buli kye yali emaze okulya. Era omusajja ono olw'embwa ye n'abigiitana okulaba ng'embwa alaba esaanawo. N'agamba embwa yange ebadde ki? N'ayita ab'ebisolo ne badduka ne bajja embwa ye ng'agyagala nnyo. Abasajja bagenda okutuuka ab'ebisolo okukebera embwa ne bagamba omusajja ono embwa yo yalidde obutwa. Omusajja kyava abuuza yakoze ki? Embwa yo yalidde obuki? Yalidde obutwa. Omusajja n'abuuza embwa yange yalidde obutwa. Embwa yange yalidde obutwa. Ab'ebisolo bagenda okukebera okufulumya lipoota egiwa omugagga ng'embwa yalidde obutwa. Omusajja n'abigiitana n'embwa ye okugijjanjaba okulaba ng'embwa tefa. Embwa n'emala ennaku. Omusajja n'alaajana ogw'embwa ye. Omusajja n'alaajana ogw'embwa ye. Kibuuzo embwa yafa oba teyafa? Kasitole eraga nti embwa yasigala n'ebeerawo kubanga baagijjanjaba abasawo n'ewona okufa okw'obutwa. Omusajja ono kyava ayita nga wayiseewo ennaku n'ayita maid eyali abaweereza ewaka. N'amugamba nti nnyabo, embwa yange lipooti yalaze nti yali obutwa. Naye bye yalya ebyabaddemu obutwa byali bikulembezeddwa okuba nga biteekeddwa mu maaso gange. Kati ku bibiri londako kimu. Nze bwe mba saafa n'embwa nga teyafa, kati gwe ogenda okufa okutuusa nga ombuulidde amazima. Wampa obutwa oba tewampa butwa? Omwana omuwala ono nga bamukazizza nnyo kyavaddamu ebigambo ebigamba nti ssebo mukama wange, amazima amatuufu, nina owooluganda gundi, nina omuntu bw'ati yangula naŋŋamba agenda kumpa ssente bwe ziti, naŋŋamba nkuwa obutwa ofa oveewo. Njagala nkutegeeze sitole ezaddirirawo ku musajja n'omuwala ono aweereza ewaka n'ebyaliwo. Siyinza kutendera byaliwo, naye isu eri emu. Katonda eyakulembezebwa mu mbwa okubeera amagezi okulokola omusajja ono ye Katonda akyakulokola naawe. Mu woteri gy'olira osobola okulya obutwa. Ku mulimu gy'okolera osobola okulya obutwa. Ku nnyimba gye tugenda okuziika tusobola okulya obutwa. Bino bye tugula ku chipusi tusobola okulya obutwa. Mu ziwoteri everywhere. Bati njagala nkutegeeze tulina Katonda akulemberayo mu ntuuko z'ebiseera byaffe nga tezinnatuuka n'atulokola. Aleluya. Mukwano gwange ali mu kusinza ku nkya ya leero. Ebyo biweeralikirira ng'agayinja ajja bisobola. Ebyo biweeralikirira ng'abasirikale abali ku ntaana ng'abakyala bwe bali beeralikira ajja bifuumuula. Katonda ono omulungi alwana entalo zaffe. Tulina Katonda alwana entalo gye tutali ng'ameggana n'abalabe ffe nga tuli awo, ng'ameggana n'ebitusoomooza ffe nga tuwangula, ng'ameggana n'ebitunyigiriza ffe nga tufuuka bawanguzi. Abakyala bano nga beebuuza, njagala nyweza olunyiri no kati nkusabire tugende. Entiisa n'ebakwata, entiisa n'ekwata ekikankano, entiisa n'ennyenya abasirikale, entiisa n'ennyenya entaana ejjinja ne livaawo. Malayika ye ng'atudde, malayika atudde ku jjinja. Yesu Kristo takyali mu ntaana. Moreover n'okuvaayo yavuddeyo dda. Abakyala ne balyoka bagambibwa gwe munoonya Yesu Kristo mu ntaana yafulumyemu dda. Aleluya. Wabula mugende mubuulire abantu tiyazuukidde nga bwe yayogera. Ekibuuzo, abasirikale bano baamanya Yesu ng'azuukidde? Wulira, n'enzuukira ye tebaagimanya. Abasirikale baazuukuka ng'abakyala we bali, ng'abakyala baagenze dda nga balangira Yesu Kristo. Abakyala baali batutte akawoowo bazibage omusaayi gwa Yesu Kristo baafuna omukisa ogukwatako mu ngalo za. Aleluya. Abakyala baali batutte akawoowo baafuna omukisa oguddayo okulangira nti azuukidde mu bafu, takyaliyo wabula mulamu emirembe n'emirembe. Basawo ne bannyabo, abaana ba Katonda abakkiriza mu Mukama waffe baakukwatako mu ngalo za Yesu Kristo. Abatadde obulamu bwabwe ku kwagala kwabwe ku Katonda waffe baakumulabako amaaso n'amaaso. Abatadde obulungi bwabwe ku Katonda baagwangula ensi eno emirembe n'emirembe. Omusajja n'omukazi ali mu kusinza okwekya leero kyemba njagala okuyita nga nkutegeeza mukwano gwange omwagalwa nti ensanjagala n'okwagala kwe kibikule ku bulamu bwo naawe leero. Onootwala ki mu maaso ga Katonda? Bali baatwala kawoowo, gwe twala omutima gwo. Oli Yusufu yawaayo ntaana, gwe waayo omutima gwo. Bali baanoonya Yesu Kristo mu bafu, gwe tomunoonyeza mu bafu yazuukira atudde mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bali baakuuma entaana ya Yesu mu ntiisa. Tulina bamalayika abatukuuma abatatujuza buli kiseera ennaku zonna. Njagala okutegeeza obulungi bw'essa kya Katonda bubikule ku bulamu bwo leero ne bulijjo. Mukama Katonda akuwa omukisa. Noonya Yesu, yagala Yesu, alwane entalo zo, akulwanire byonna by'otasobola. Babeka baga nti musumba
nange ndi wano ekinje kyange sikisobola naye malayika ow'ekisa omulungi akiringise kiveewo. Baleka bagamba nti musumba ne mukusinza kuno naye abasirikale abaleeta entiisa eby'obusaale bw'omubi be bangi naye Yesu ow'ekisa ndokole. Yesu ow'ekisa ankulembere oyo eyakulembera abaana abakyala bali abasatu nange ankulembere. Nange gwe kusaba kwange Yesu ankulembere nga bulijjo. Omukwano gwange ku Yesu gubeere nga teguddirizibwa. Omukwano gwange ku Yesu gukulembezewe ng'okundokola bulijjo. Omukwano gwange ku Yesu Kristo gunfuule muwanguzi emirembe n'emirembe. Ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ndakusaba mama Rosette. Weewaawo. Mama Rosette nja kusaba atukulembere mu luyimba 227. Naffe nga tuyimbira awamu 227. Oluyimba olwo nsaba tuliyimbire wamu. Bwe tunaalumaliza tulyoke empeeyo okusaba. Si 228. Olwo tujja tuyimba naye njagala osooka oyimbe 227. Oluyimba olwo njagala otambulire ku bulamu bwaffe mu bulamu buno nga tutambulira wamu ne Mukama waffe ng'abakyala bano bwe baatambula. Oluyimba olwo lulina obulungi obw'okuwaayo byonna bye tulina. Bano abakyala baawaayo kawoowo gogenda kuwaayo ki? Yusufu yawaayo ntaanaaye yali olina okuziikibwa guno waayo ki? Kyetuva tuwaayo obulamu bwaffe obulungi obw'ekisa kya Katonda. Tukulembere maama. Okay, I'm sorry, sina instrumento kuba saalutegedde before, so ngena duyimbirawo. Bwenfune eddembe mu bulamu bwange oba bwembeera mu nnaku Mami Jennifer. Wangi 227. Twala obulamu bwange 227. Aha. Oluyimba olwo njagala buli muntu woli awo obeere ng'oluyimba ng'olugoberera bulungi. 227. Oluyimba olwo nga tufumiza ku kiki tunaawaayo eri Katonda mu bulamu bwaffe ne bulijjo. Olulabye mami? Lwabadde wala. Oluyimba olwo njagala tulugatte ku bubaka bwe tuyimbye. Musore nandibadde nalukugambiddewo nga bukyali. Okay. Olabyewo oba nze nduyimbe? Twala obulamu bwange obutukuze bwonna. Twala emikono gyange gikozese by'oyagala, gikole by'oyagala. Twala ebigere byange bitambule kuluno. Twala eddoboozi lyange likuyimbire Kabaka, likuyimbire
Amina nnyo. Amina. Limba Luganda. Amina. Amen. Nja kusaba ali mukusinza kuno okwenki eno ng'olina ekifaananyi wange ekingi ekiri mu maaso go, ng'olina ekifaananyi wange abasirikale balabika nga balekezeddwa mu maaso, ng'olina embeera ez'obutiti ezifaananyizibwa nga ezikunyigiriza mulamu. Sirikire weewombeeke, tutegeeze Katonda oyo omulungi eyalagiriza malayika najja n'aleeta ekikakkana ekinene, yalagiriza malayika okuva mu ggulu n'asuula entiisa ey'abasirikale bafaanana ng'abafudde, yalagiriza malayika n'asatula ejjinja okulijjako akulembezewe naffe okutuwa obuwanguzi mu byonna. Katonda katusabe. Katonda kitaffe ayinza byonna omulungi, nga tweyanza nnyo Mukama, nga tweyanzeege, kubanga oli Katonda waffe ennaku zonna emirembe n'emirembe. Tukulabye nga abakuteekako omukwano gwabwe tobayiwa. Yusufu yayolesa omukwano gwe ku Kristo n'awaayo entaana gye yategeka okuziikibwamu. Ffe tunaawaayo ki Mukama? Omukyalo ono Mariyamu Magdalena, Mariyamu nnyina Yakobo, omukyalo ono Salome baakulembezebwa ne batatya ntiisa y'abasirikale nga batambula beeraliikirira oguyinja, nga batambula n'ebyakaloosa byabwe butebe banaagenda bazibake ku mulambo gwa Yesu Kristo bawulire wakiri nga ogwo mukwano gubamala. Wababeera solution ennungi mu kiseera ekituufu atuukiriza entuuko ezigwana n'ojjawo ejjinja, malayika n'ava mu ggulu n'ajjawo ejjinja n'asuula entiisa y'abasirikale bonna ne bafaanana ng'abafudde, n'oleeta obuwanguzi ku bulamu bwabwe. Abaali bagenza okulaba omulambo balaba Yesu nga mulamu. Abo be batutte ebyakaloosa baakwatako mu ngalo za Yesu n'abalaga ebibatu n'abagamba nti nze nzuuno sikyali mu bafu naye nazuukidde. Abaali bagenza okusigala nga bakaaba kubanga bazzibaga omulambo nga basiiga amafuta nga bakaaba, bwe baatuuka wali Yesu baasanyuka. Ffe tusinza Yesu Kristo atakyali mu ntaana kaakano, tusinza Yesu Kristo atakyakuumibwa abasirikale ab'omu nsi.